bamanya singa bamanya ati nja kuba mbagamba bino singa bamanya ati nja babikulira akama bandibadde banzitadda. Era Kyaddondo bwe twajja babuuka luvannyuma ne bagamba kano akayaye tekajja kuseringa awutuko kalalamu. Twayingira mu paliamenti nga tugezaako okuwakanya etteeka eryo erya Mwami Museveni okwefuula kabaka wano ku ttaka etali lya bajjajjabe. Era mwalaba twatandika mpola mpola. Bwe twawangula e Kyaddondo twali tutandise nabagamba muwulira bataano nabagamba nti bannabyabufuzi bano tekiseera bamanye nti byonna bye bakola babikola ku lwaffe. Ezo emmotoka bazigula mu ssente za musolo gwe tuwa. Era ne bagamba nti oba paliamenti egaanye okujja mu ghetto kati ghetto egenda kusulwa bukolokolo egende mu paliamenti. Naye era ate wano wakulu njagala mumpulirize nakimanya nti sisobola kikola nzeka. Sisobola kikola nzeka basebo ne banyabo. Twatandikirawo twasooka Jinja. Bwe nalaba omuntu alowooza nga bwe ndowooza nalumbira okuba nabagamba buli awali olutalo nga kulwanirira ddembe ninawo omulimu. Ne tugenda e Jinja ne tugula abantu amaaso mu wiiki 2-3 Paulo Mwiru n'abawangula ne baga okimanyi kana akayaye tekazimbya kusaaga. Ne tuvaawo ne tugenda e Rukungiri ne tugula abantu bayo amaaso era Beti Muzanira n'abakuba akalumba ne bagamba ne tuvaawo nayina kyali wange gwe bayita Asumani basalirwa newankubadde ngera bwe mmanyi Museveni bw'aba takutiisiza nakomera akudongowaza na ssente naye n'ebugiri twabakuba akalulu ba awo Museveni n'atowa oda n'agamba kana akalenzi mukatte tujja kudiringa n'ebirala ebinaddawo. Ne tugenda mu Arua mumpulira bulungi twasookawa Jinja mu Busoga ne tuddawa e Rukungiri mu Kigezi mu Bakiga. Bwe twavaayo twadda Bugiri era mu Basoga eri kumpi n'oboda. Kati bwe twava ate twagenda mu West Nile mu Malugwala twakuba Museveni akalulu. Basawo ne banyabo twatuuka kyalinga wano bwe kiri. Awo Museveni yali amaze okukakasa nti ayina emmundu ayina ssente ayina amagye naye talina bantu ate talina buyinza ku bwongo bw'abantu. Kyatutwalira ennaku ntono nnyo okubuusa abantu b'omu era baabuuka. Naye Mwami Museveni nga bwe mbagambye yali asazeewo nti nzitibwe. Era muganda simanyi Katonda lwaki abantu bonna abayimiridde nange abasinga obungi babeera basiraamu. Nalina driver wange bamuyitanga Yasini Kawuma. Nali nvuga emmotoka left hand tundula paka kati ekyali Mwaruwa bagiwamba. Akasajja KFC ne katayiminga kumbe ensisa omutto nkoze eki mpoye. Akasajja ne kasindirira Yasini Kawuma amasasi Yasini Kawuma n'afa. Aga amasasi galina kubeera gange. Ne bajja ne bankwata ne bakuba nze emigo 5. Nera bwansanga nakolamu ne bankwata ne bansibira mu barracks eziwerako ne baleeta emmundu 2 nga bweri nkola ya Museveni kubanga yamanya sirina musango gwe nkoze talina kooti gyayinza kuntwalamu. Ne bazingisa omusango yagamba mutwali mu kooti y'amagye ne baleetaawo emmundu ne baleeta n'ebintu ebirala bye baleeta nga mulimu n'enjago babamba SFC baali baginyo babakire ne baleeta n'obwenge ng'obaani yali abufisizaawo naye mumanyi ne bagamba ne bayimirira mu paliamenti ne bagamba Kyagulanyi twamusanze n'emmundu 2 basebe ne banyabo baleeta emmundu ne baziteekaawo bannamawulire mwenna mwaziraba. Ne bagamba Kyagulanyi bamukute n'emmundu ne batwala mu kooti y'amagye. Naye tewali kisinga maanyi g'abantu. Abantu bateekawo embeera wano mu Uganda n'okwetooloola ensi yonna. Baganda bange mwe mwateekawo embeera bamaama bataata. Ye mama nsumulula nze nandibadde banziika dda.
era bwe nava mu kkomera nagamba kati kensima tusa okufa kuno etegeeza taimu yange ey'okufa ebadde etuuse neyitawo kati emyaka mingi mu maaso naye nga tebannanzita nja kumekinga sure buli weninya wabeerawo Kyagulanyi buli weninya wabeerawo Kyagulanyi buli weninya wabeerawo Kyagulanyi. Basebo ne bannyabo Katonda abadde mulungi Bakyagulanyi babadde bangi betusinkana nabo bwe nagenda okusoma amateeka nasangayo omusajja Munyolo bamuyita Lubongoya yali yakava Harvard kitaawe yafa be bamu ku basajja abayamba Museveni tova olaba yasobola okugenda n'asoma amateeka ate nga yali muvubuka mugezi ne mugamba boyi lwaki tukola kulu wano ne tuzoganya nti waluddewo dda tukwataganya ne Ssenyonyi tukwataganya ne Waiswa mbanyumiza ekimba lekere ki ne tumaliza bwetyo naye tetumala basebo ne bannyabo. Lwaki mbagambye ebigambo bino lwaki mbagambye olugero luno njagala mumanye nti tuli ku lugendo lwa kununula ggwanga lyaffe basebo ne bannyabo. Njagala mumanye nti tetunnatuuka gye twagala kutuuka naye we twali si we tuli kubanga we twali si we tuli kitegeeza nti tugenda mu maaso kasita tubeera nga buli lunaku ekigere tukiteeka mu maaso ga kinnakyo buli lunaku ekigere tukiteeka mu maaso ga kinnakyo ate nga tetupwe. Lwaki mbabulidde bino? Tuzze ku nsonga lwaki ndi wano basebo ne bannyabo. Tuzze tufuna emikisa. Katonda yatuwa omukisa ne tufuna Ssenyonyi. Ssenyonyi mumulaba mu mawulire mumulaba byakola mu paliyamenti kyokka nga n'amateeka yagamba already ali mu paliyamenti. Basebo ne bannyabo mwabamanyi omupiira waliwo kye bayita scout alaba talent n'agamba ono Messi akyazanyira wano ku kataka naye singa mutwala ate eri aba muzibu nnyo. Basebo ne bannyabo nalengera Messi wano ewammwe ate nga saamulengera bulengezi wabula baali bangi abakabi. Mwalimu wa Cristiano Ronaldo, mwalimu ba Maradona, mwalimu baani mulimu ba Maradona. Maradona akubuzeewo wano mwanga Kivumbi omuyita ki naye mukuvuganya comrade soko je comrade Magala mwalimu okuvuganya kubanga ebyaffe bye tukola tetuleeyo ne tusalawo tubireeta mu lwatu bonna abasajja baavayo nga balungi. Twalina muganda waffe ono Umar Magala nga mulungi nnyo. In fact bafusoja bangi bali basinga kuwagira Magala ono nalukola ayogera nnyo oluloya n'aleeta because I thank you naye abantu b'ekawempe twabayitamu ne mugamba Magala mulungi nnyo naye nalukola yali redde gw'oba otuleetera. Basebo ne bannyabo tukolera abantu era tuwuliriza abantu ne bwe mwetulira basebo. Ne tulaba omusajja gwe bayita Luyimbazi Nalukola Erias. Nze ng'omuntu nali mumanyi, nze ng'omuntu nali mwesiga nga nze naye bino tebiri ku Kyagulanyi yekka. Kyagulanyi Yesu asobola okwesiga naye n'abantu bonna basobola okwesiga. Kyova olaba abantu bonna twabaleeta maaso gammwe ne mwagenda mutulamu ne muga si ono Nalukola eyali uloya ow'amaanyi eyali awuza omusango gwa togikwatako nti ono si ono looya abaddengawo nga bagezaako okwoleza abafuusoja nti ono si ono looya akola kino nti ono. So seewuunya bwe twasindika abantu baffe mumwe akalulu ne kasonga ku Nalukola. Basebo ne bannyabo mbanjulira muganda waffe bwe twesize okubasindikira okutukiikirira bamuyita Erias Nalukola Luyimbazi. Naye ekyo tekimala basebo ne bannyabo tekimala kubanga mmwe sebo ne bwe beetulira empi tebamuyimiriza nnyo. Ekyo tekimala. Lwaki ngamba bwe ntyo?
mwe mwina kye mwagala n'abawamba balina kye baagala. Kano akalulu kategeeza ki? Kano akalulu kali wakati w'abangi n'abatono. Baganda bange abali wano e Kawempe naddala mu abasiraamu seetaga bannyonnyola kunyigirizibwa kumuyitamu. Bwe twali tusoma amateeka batuyigiriza ti omuntu tabeera na musango, ne bw'aba akwatibwa, ne bw'oba olaba ng'ayinza okuba nga aguzizza, taba na musango paka ng'akkiriza nti nazza guno omusango, oba nga baleese obujulizi ne bumuluma omusango ne bagumusalira. Bwekyo wekiri. Naye bw'obeera omusiraamu omusango guba gukusinze paka we bakakasa nti gwakusinze. Bwe bw'obusosoze bwe mwina. Ate nga Museveni tatandise kati ab'omwesani Uganda mumanyi nga Mini Yakagwa kyeyakola abasiraamu. Mumanyi eno gavumenti yekoze abasiraamu ng'emanyi n'okubakwata n'ebasiba ku mpingo nga Sheikh Kirevu n'ebakuba amasasi n'ebatta. Baganda baffe bangi aba NUP bali mukomera ng'omusango gwabwe ogusinga gwa kubeera abasiraamu. Kinkoze bulungi nnyo tikuno okulonda kugenda kubeerawo nga tuli mu kisiibo. Nkakasa nti Katonda agenda bakolera ekyamagero. Basebo ne bannyabo yeffe kibiina Honorable Mohamed Ssegirinya mwe yali. Ssegirinya baamukwata musajja watu Ssegirinya n'obwa Ssegirinya bwe atasobola na kusamba nkoko. Musajja akola mirimu gye, akolera abantu be, akuba na lwali lwe. Ne Ssegirinya baamukwata ne bagamba Ssegirinya yagenze e Masaka ewa oli mwami gundi ne batema abantu ebijambiyo. Naye mujjukire nti buli kulonda bwe kuggwa ekitundu ekiba kitalonze Museveni akikolako ebikolobero. Si gwe gwali omulundi ogusooka oba ogwokubiri oba ogwokusatu nga batema abantu ebijambiya. Batandika okutema ebijambiya abantu nga Ssegirinya akyalina mu primary. Naye bagamba Ssegirinya yakulembera abatemi b'ebijambiya. Ssegirinya nga MP bamusiba mu kkomera emyaka 2. Batulugunya Ssegirinya. Ababeera ku social media mulaba ebikolobero. Tulina abaana abato sobola batotolera bye bakola Ssegirinya. Ssegirinya n'amaliriza ng'afudde. Ssegirinya yalwala naye Ssegirinya baamugaana okweyimirirwa nga n'abasajja baabwe mulabe mu kulonda ajjayo emundu n'akuba omuntu amasasi ng'amala ennaku 2-3 mu kkomera ne bamweyimirira. Ssegirinya okumala emyaka emeka ne bamukola buli kye baagala. Baamala kakasa nti kati agonze bulungi ne bagamba mute kinene kyawanga kigende kifiireyo. Era Ssegirinya yatuva ku maaso. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naye lwaki mbagamba bino basebo ne bannyabo? Kuba temwazaala Ssegirinya yekka nga bwe mutaazaala Kyagulanyi yekka. So bwe baateekawo okulonda omubaka nadda migere ya Ssegirinya nga bwe kirina okubeera, Mwai Museveni ng'akozesa abantu be abamu ku bo abatwerimbikamu n'ayagala kuno okulonda ku Kyankalanyi kubanga yamanya mwamukowadde akimanyi si kipya. Baganda bange Museveni akimanyi temusobola kumulonda oba kulonda abo ba agenti be babaleese wano. Kyannaku nti akozesa abantu baffe ng'atapinga mu bwavu bwabwe n'omululu gwabwe n'obutiitiizi bwabwe. Bwe balangirira okulonda ne tuleeta candidate, Mwai Museveni agenda n'amakinga sure afuna bakandi nga bamubiraba ku presidential. Kuba president aba yeesimbyewo naye n'aleetayo bakandidate nga baabo. So that bw'anabba akalulu bano bajja kujja bagende bagambe bamulonze mu butuufu. Mujjukira gye buvuddeko okulonda kwa president okumu. Omusajja omu w'akalevu akeeru yali yeesimbyewo ne basiba Besigye ne batta abantu. Museveni bwe yamala okubba akalulu ono yasooka nti fe ab'opposition twakkiriza Museveni yawangudde. Ye musajja y'omu, ye musajja y'omu, ye musajja y'omu gwe bakozesa nga bamuwa ssente eziweera tebaba bali b'ebisyaga n'ajja wano ate n'atusiyo n'agezaako bisiba kuffe. Naye Katonda w'amaanyi nnyo. Allahu akbar. Bamaze emyaka, bamaze ebbanga nga babayita ku buli radio gw'omulamu ogusooka kubanga baabulwa kye batuwayiriza. Tebasobola kugamba nti tuli babi, tebasobola kugamba nti tulimba, tebasobola kugamba tulimba mu ddwaliro wali amalagala, tebasobola kugamba enguudo nnungi, tebasobola kugamba tulimba, tebasobola kugamba tuli bakozi bafujjo. Ne bafuna akabadde akapene kaba
abo babisiyaga nga tebibava ku mimwa abaffe bamwami gundi nga tetukyabawulira bemwogera ku bisiyaga nga tetukyabawulira kyamala kuzuulibwa nga twampaze nga saze ssente ne tumanya nti obuwumbi 15 bwe badde bugenda mu abo abasajja ono nadda mu kyaki n'aleruka ng'enjiri gyabulira yabisiyaga ono n'agenda ku rediyo yaffe n'agenda ng'enjiri gyabulira yabisiyaga kumbe bali ku ssente za bisiyaga bwe mubasanga mubagambe nga tetukyabawulira nga mbyogerako busajja mmwe nga tetukyabawulira anyway eyo kambe eyo